Nebaza bannayuganda abali mu Amerika. Nebaza bannayuganda abali mu Amerika. N'abali mu nsi endala mugoberere. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bane n'abali Saudi mubajje bwajja. Mumukola bwatyo. Yali badde atuyamba omusajja ne bamummuza nga bukyali. Abaprotestant balina ebizibu babatutteko ettaka ne kyaki y'omundeeba baagikuba ne kaka tezimbibwanga ne kazimba mugalu mu kifo kye yalitadde amaanyi ku kkanisa. Abakatoliki balinganga abaprotestant balinganga abasiraamu babatutteko ettaka. Ne Prime Minister tukusaba olw'ekitiibwa kyo sooka osimira abapangisa bo toyireeti. Ennyumba yo terina toyireeti, abantu balina we bapama. Ate abantu bamalala nnyo bakozesa erinnya lyo. Ffe ennyumba ya Prime Minister, ekyokuba n'ennyumba nga ya Prime Minister abantu bateekwa okuba we bapama. Nzire mukubireko mukubireko Prime Minister kubanga kakati twetaaga okumanya ekituufu. Tuyinza okubeera wano ne twogera tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange, basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube, era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo, abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero. Ndi wano ne New Isima Lubega ekibibi gwendi naye essaawa zino. Baba Isima nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Sebo nguyogera nga atalina maanyi. Weekend yakuyisize etya? Yagoyeza nze ng'eringa ekuba omubbi w'enkoko. Yakugoyagoyeza nga mayuuni. Nga walabye? Nalabye nayo neyangoyeza nnyo ng'eringa ekuba omubbi w'enkoko. Naye bagamba nti ebyambi bisekerwa naye Weekend yampisizza bubi. Kati leero lwa Mande, yo Mande kati eri etya? Walabye oku ku kitangaala embeera olaba Enjawulo era zero. Enjawulo zero. Tonnafuna okabembereza konna. Wadde sayini. Wadde sayini yonna. Totuuse genda kukwata ssente ze wagaana. Ezaani. Twali wano gaa nti waliwo ssente z'ababulooga ze bagaba. Waliwo eza PDM, waliwo eza babulooga, waliwo ezaki. Wagamba tojja kukwata ku ssente ya Museveni n'emu watuuka kati. Totuuse genda kuzikwata kati. Gwe nnyama bw'ekubula olya kaamugye. Sigwe bano abagamba nti abakazi ennaku zino balya nnyo
abakazi bankuula nnyo genda ku mbuzi njaguma ssebo sijja zikwata kati ogenda kukola otya? nja kubeerawo abazira tise banaabantaasizza banantaase banaate bantaasizza njaguma kati konteyina zo ziri ebbiri ze bagoba ku luguudo zo waziteekawo by the way emungi ndaba wano ndaba wagiteeka ku parking ya wano nazikwekaawo naawe njala gijjawo kuba kesisi bwejjo gitwala bw'oyimirira ku luguudo ng'egirengerera egipiikingawo ate gye wateeka eri ebbali etakola etteeka ligigamba nti erina kuba nga kesisi tegirabako era n'enkubiriza abantu konteyina bwebanga kesisi bweyimirira ku kkuba egirengera bambi bajja gitwala gijjeewo olina giteeka we batagirabira ebintu nga bikambwe nnyo era nze nina infact mbadde ne konteyina 5 esatu tezina kuggwa bulungi naye era naawo ngenda gijjawo kuba bayinza ogintwala ate nga konteyina eyo gyolaba ya bbeeyi nze buli baati naligulanga emitwalo 12 buli baati kati eba yeetagisa amabaati ameka? mangi kubanga eyange nene nnyo yenkana n'edduuka nga bw'ogiraba era sente zaimwe ziri nnyingi zafiira omwo zafiira omwo manyi bizinensi ezirimu abaganda zifa nnyo bizinensi ezirimu abaganda zifa nnyo okusinga ezirimu abalala kino ekintu ganya tukiyogera ne mwegendereze nnyo bizinensi nga zettanidde nnyo abaganda abasoga zifa nnyo era gavumenti ezeetako nnyo amaanyi okusinga ezirimu abalala kati gwe kankuweyo ekyogundi gw'olaba ab'amata amata go gw'olaba galina amateeka mangi amata bagateekamu kalifomu w'abafu nedda si kituufu nayinako omuwala ng'alina dayale sijja kwogera dayale ye ne mubuuza alinda amata ogakuuma otya n'aŋŋamba amata ngula kalifomu emulago n'aŋŋamba ngula kalifomu emulago ne kati olumu ne bwe mba sirina ssente bampeereza ne bammanja agula kalifomu emulago kalifomu w'amaanyi olaba amuteeka mu muntu n'amala emyaka 2 nga tawunyanga naye ate amata era buli munywi w'amata sibajja ku mata ne mwenywera bikalifomu byammwe si bonna abamu abalinda ogambye abasinga amata gakuuma nga tegafudde olina gateekamu kalifomu ebyokulya binyizo la nakolako kagondi ne katambula nnyo ne baŋŋamba nti ababbuca be bampadde ssente nze nalina omusajja mukwano gwange alina obuuma bw'ebinyeebwa 12 mu Owino omulimu gwasekola binyeebwa jjukira ebinyeebwa biri ku ttunzi kati ne mugane lwaki otambula n'ekinu n'agaana okumbulya paka lyonna mwesibako n'aŋŋamba ekintambuza n'ekinu njagala nnyo ebinyeebwa zenva zange era ndya nnyo ebinyeebwa naye nina obuzibu bwe nsula ntebe kubayita bwe nkeera nsooka ne nteekako mashiini ne zivuga okumala essaawa 2 nga temuli binyeebwa emmese zonna ne ziddukamu naye bwe sikeera nkuze batabani bange bo engeri bakasoma gye baba bangi kuba mu Owino ku buuma bwa mashini bakeera okusobolayo ebinyeebwa engeri bakasoma gye baba bangi abaana bange bo tebakeera kuteekako mashini yayiwo mbu y'ebinyeebwa mashini n'ekaaba n'emmese zaamu
gwolaba kinyeebwa kisavuwadde nnyo ekinyeebwa kiwooma nnyo oli ku byenda bya mmese byolya nze sirya binyeebwa gwe kyogamba mashini ezo zibeeramu amasavu ebinyeebwa bye bikola amasavu birina amasavu gaabyo byawa ebinyeebwa ebikola amasavu okuggyako nga bivudde oba kibaale ne waliwo ebinyeebwa nga bivudde kiboga nga bikola amasavu waliwo ettaka ekkalu katugende ku mbozi yaffe mmalirizeyo kino nga bivudde butambala nga bikola esavu foofe ettaka lyonna kkalu nga bivudde bulemeezi nga bikola esavu kati ye omwana jjukira emmese teba na magumba emmese ebanga kapa emmese teba na magumba kati akuba mashini obwoya ebyenda amaaso gonna ne gattulukuka siriyasino bitulukuka bikola amasavu mu binyoobwa gwoza njagala nnyo ekinyeebwa kya mashini oli ku byenda byo byolya wali bano abawala ab'ebbeeyi nze nteerako ekinyeebwa wabbali oli ku kyenda kyo kyolya olya byenda bya mmese ate abantu balina nnyo olugezigezi ku bbali nteerako ekinyeebwa oli ku byenda byo byolya nze sirya binyeebwa okujjawo nga nze ntyesekulidde sirya binyeebwa okujjako nga nze nkisekudde ekinyeebwa kibi nnyo kizi very dangerous ye gwe obadde okimanyi apart from binyeebwa kankutwaleko katono nnyo ku byokulya gwe obadde okimanyi chipusi ze batunda ku nguudo ezo ez'$50,000 omwana atereka butta emyaka 2 nga tamuyiwangako bw'aleta enkya bw'asiika bw'aleta luli wiiki neggwako obadde okimanyi lwaki bateekamu oyiro wa transformer butaleka eggenda bwe bagatamu oyiro wa transformer bututagenda ne oyiro wa transformer alina kugonza kyuma to smooth ekyuma kigonde yaba bwagonze ekyenda kyo omulimu gwa papasi owa oyiro to smooth okugonza ekyuma oyiro ne bwaba mu mmotoka oyiro omuteeka mu mmotoka kugonza giya egonde kugonza buli kimu ne kati laba oyiro alina okugonza ekyuma bwagonza ekyenda kyo ali mu digestive system agonza bwowoza mpa chips ez'$50,000 ate obwana obuto obwo bu student buzaagala nnyo oli ku oyiro wa transformer gw'olya ye gwe obadde okimanyi banenatamu ebyokulya eby'oku kkubo abannansana batunda omubisi batunda omubisi okuva enansana paka kayunga naye omubisi gwa 5 afumba ddi amazzi bagafumbibwa ka waabwe amazzi omubisi gwa 5 ofumba amazzi ogula amanda teriyo ga 5 amanda gatandikira ku 2 oganze ndi kiweewe ogwo omubisi senga omuntu yali afumba amazzi gusaana omutwalo mulamba oba 5,000 not 500 shillings nebiweewe nebigunywa nebiganda byange ebya bodaboda nebiganda byange ebya bodaboda nebigunywa osanga omuntu agobyenga embwa enkazi agaala galemedde ku ngalo agaviiri galemedde mu gundi n'ag'enkwawa naye ng'akuguza omubisi gwa 5 naye amanda teriyo manda ga 5 teriyo manda ga 1,000 amanda gatandikira ku 3,000 3,000 kwe gatandikira naye kati amanda ga 3 amazzi gaseerebwa ekifo watundira municipali y'enansana emusaba naye omubisi atunda gwa 5 ng'era gwe kiweewo gy'onywa omubisi gwe5 wali biganda byange ebya bodaboda byagala ebya layisi mpa obucupa 5 nga kinywa bisibirana mubisi bwe tulikomawuwano nakolako mu KCCA
nga nkolera buyonjo ne nanyuwa ebyokulya gwe obadde okimanyi n'akasembayo embwa z'oku makubo lwaki kesisi ezirondako mangu ku lwaki ekisooka abantu bajja zirya ekyokubiri zireeta obulwadde embwa abantu bajja ne bazironda ku makubo ne bazirya obucumucumu obwo abantu bavuga nti embwa ewooma ekira n'ennyama si kituufu nze nakalabako abantu 5 nga babakutte ku Bukedde TV nga bamugamba nti nze omucomo gwe mbadde ntambuza mbadde nsalambwa ku Bukedde TV obwo obunyama bwa 10,000 ye abadde asalambwa ebbanga lyonna omulala bamukwatira Kaleerwe ng'abazembye embwa emyaka 20 emyaka 20 naye nga asala bucomo bwa mbwa holidde emyaka 20 baga nti embwa ewooma n'okukira ennyama nti eyenkana n'eŋŋamiya okuwooma oba n'engabi wano ebisolo ebisinga okuwooma ŋŋamiya nangabi biwoomu nnyo teri kisinga ŋŋamiya nangabi kuwooma naye nti n'embwa ekwata kyakusatu entendo za kyakuna kuba embuzi yeddirira babayisi muntwaliriza nnyo tetunaakomawo wano tujja kugattirizaako awo ku mbozi y'ebyokulya n'ebyokunywa ku makubo ne mu maduuka kale awo tugira olunaku olwaleero njagala osasireko nnyo musajja wa Katonda Bishop Kazimba Mugalu yabadde mu ggwanga eri Amerika bannayuganda ne bamutabukira ndowooza mu kumutabukira kyava ku bigambo byeyogera n'agamba nti ye tajja kufiirira muntu n'omu kubanga ye si Katonda aga nti si yajja okwogera ensonga z'abannayuganda zonna kuzimalawo bazikolebweko naga nti mumuviireko ddala naye alina famire ey'okukuuma bamwetaaga kale atya okufa kati yabadde agenze mu ggwanga lya Amerika eyo bannayuganda ne bamutabukira ekintu kye bakoze ekikyamu ennyo kansooke neebaze ku bannayuganda sebo si gwe ofukamidde okwebaza neebaza bannayuganda abali mu Amerika neebaza bannayuganda abali mu Amerika neebaza bannayuganda abali mu Amerika n'abali mu nsi endala mugoberere bane mwebale nnyo mwebalire ddala bane n'abali Saudi mubajje bwajja mumukola bwaki kikyamu sebu nedda sebu oli wa mubajje musiraamu nedda sebu naye wali obaddeko musiraamu gomanye bituluma sebu wali obaddeko musiraamu oli mutabani wa mubajje wawasaayo oba oli mukoddomi we kati gwenjogerako mubajje mumanyi bino byange si bibyo nze Isima Lubega yogerako new Isima Lubega ekibibi bino byange nnyo Isima Lubega si bya emboozi mu yugi bino byange Isima Lubega tekagoneka nti yadde agikubiriza yadde wadde nannyini waayo wadde agikubiriza wadde nannyini waayo byange nga Isima Lubega nsaba abali Saudi Arabia nsaba abali mu Iran abali mu Iraq mubajje mulabako ne mukole bwe mutyo ne tweyanzizza abantu abali mu Amerika nammwe abali mu UK bafeibe oyo musajja bwajja mukole bwe mutyo nammwe bamaliya abali mu Canada bwajja mukole bwe mutyo bazibeda abali mu Italy bwajja mukole bwe mutyo bane tweyanzizza nnyo bannayuganda abali mu Amerika tweyanzigire ddala abo abasajja babi simanyi naakulira ddiini ya Buprotestant mu Uganda yali badde atuyamba omusajja ne bamummuza nga bukyali Abaprotestant balina ebizibu babatutteko ettaka ne kyaki y'omundeeba baagikuba ne kaka tezimbibwanga
oli ne bwakuvuma olinganga ekkanisa y'omundeeba dodo yagikuba ku ttaka dodo viiko yagikuba ku ttaka ne kaka tezimbibwanga oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga ekkanisa y'omundeeba abaakuvumya ennyo ne kazimba mugalu mu kifo kye yalitadde amaanyi ku kkanisa abakatoliki balinganga abaprotestante balinganga abasiraamu babatutteko ettaka wano eddiini esinga obugagga mu nsi y'abakatoliki eddiini esinga obugagga mu nsi y'abakatoliki eddiini esinga ettaka mu nsi y'abakatoliki eddiini esinga ebyapa mu nsi y'abakatoliki eddiini esinga okuuma ettaka mu nsi y'abakatoliki ne batunze ettaka ly'ekereziya batunze ettaka ly'ekereziya Namirembe esigaza Ndejje University, Namirembe Hospital, Namirembe Guest House esigaza buntu butono nnyo ettaka ly'ekkanisa balitunze okulimalawo balitunze naye omubaji oyo gundi mugalu tebimukwatako oprotestant bubadde n'ebyobugagga ne busigaza bambi Kandejje University oprotestant bwali badde ne university nga 15 kuba ddiini y'amaanyi wadde yeddiini yasembayo okujja wano n'eddiini y'amaanyi obukatoliki bwajja mu nsi mu 1776 when America got its independence when America got its independence obukatoliki bw'amaanyi nnyo kebera nkiwa bwajja mu 1776 ombuli n'obuprotestante bwe bwajjira ne obuprotestante bambi busigaza Kandejje University Guest House Namirembe Sanyu Babies Home na Mengo Hospital n'ettaka lyonna balimazeewo obukatoliki bwatandika mu February wa 1879 ennaku zomeza 17 obukatoliki ate oprotestante kanoonye wakankebere wano naye era nange mbadde njize sibadde wala nnyo oprotestante bwajja ddi so ettaka balitunze liweddewo balina n'ekizimbe oprotestante kiri opposite radio akaboozi ku bbiri ekizimbe ekyo kiraba kiriko akaboozi ku bbiri kiri opposite n'akaboozi ku bbiri ekyo ekizimbe kyokka oprotestant kye bulinayo ate n'ekizimbe ekyo kyali kiganye bo bwatandika Juni nakusomezi zaali 3 1977 1900 oba 1800 si 1900 wajjo juzi no 1800 sorry 1877 nakuzomezi zaali 3 June naye obukatoliki oprotestant bwonna buweddewo Kazimba mugalu azunga buzunzi ekyokuzunga kijjeeko olidde oli muntu mukulu munaddiini kigambo kuzunga mbadde nsaba okimenyewo sijja kimenyewo alina omenyawokko yabaddewa mu Amerika yabadde agenze kukolayo ki yagamba leero mpulirizaako okimenyewokko kigambo kuzunga nedda ssebo yabadde akimye gwe abadde omutumye yabadde agenze ku mirimu mitongole gya kkanisa ayinza okuba nga yabadde agenze nakugirye lwakuba tetulina ssimu y'obuprotestante bw'e Namirembe twali badde tubuuza nti ddala yabadde ku mirimu mitongole abo abasajja nze kyova naga nti bannaddiini abasinga bafere teriyo munnaddiini aga nti ntyokufa munnaddiini naawe otyokufa
ate yese muntu atwa buli munaddiini akyokufa abamufere bannaddiini basabirira nnyo okufa bagende ewa Katonda. Omuntu akyokufa ye musamize, ye mubbi, ye hayatu munafiki, babagenda mu muliro, abagenda mu muliro. Ne munaddiini akyokufa abamufere. Kibanga ne munaddiini akumwa pisto naye abamufere. Kuba Bayibuli egamba ekibuga ekitakuumwa maanyi ga Katonda abakuuma mukumira bwereere. Bikula Bayibuli bwe kiri. Ekibuga ekitakuumwa maanyi ga Katonda abakuuma mukumira bwereere. Kati pisto yakigwa munaddiini n'abasirikale bataliyani namba baaki ne babawunsa baaki. Kati bannaddiini ba Uganda abasinga bafere beeyiiya. Era nze mu Uganda manyi bannaddiini babiri, aliwa n'aliwa, manyi dokutaali, manyi basatu. Dokutaali jjajja w'Obusiraamu, manyi kitaffe mu Katonda ow'Erubaga Semwogerere, manyi ne Bishop Jumba ow'e Masaka. Tuna Pastor Bujingo ssebo Oyo omufere gwe bakutumira bannaddiini ng'oleeta Pastor Bujingo. ssebo omusajja wa Katonda buulira ekigambo. Munaddiini ye muntu ajja ne bakuba amasasi, gwe n'ogwewoma n'ogwa wansi, bw'ogwa wansi ne gayitawo. Ate n'olaba ab'emmundu nga badduka n'emmundu n'obagoba n'emmotoka. Gwe munaddiini ogoba ab'emmundu n'emmotoka, ate n'ovuga emmotoka n'okoma eri, ate n'ogikyusa n'ogizza, ate emmotoka egenda okulaba nga teriko kituli ky'amasasi. Oyo aba munaddiini. Ebituli byaliko. Oyo aba Chuck Norris, muzanyi wa firimu. Chuck Norris, John Lembo, oyo aba muzanyi wa firimu. Katandika butandisi. Vijje Jingo, simanye Vijje Jingo. Ewitaba munaddiini. Gwe motoka yawa abatemu ne bajja ne batta muli kyali yekka, nze nengwa wansi ne mbalengera n'emmundu ne ngivuga n'ogoba emmotoka. Gwe n'ogoba emmotoka ng'ogoba ab'emmundu ne bakubulako enamuŋŋoona n'ogikyusa n'ogenda naye ate bugenda okukyuka nga emmundu emmotoka teriiko bituli nga naawe oli mulamu, teriko wadde yakukowabudde. Oyo oba Chuck Norris oba John Lembo, oba Vijje Junior. Oyo toba munaddiini. Nina Vijje wange bamuyita Vijje Silver ku Munu TV. Oyo oba Vijje Junior. Ezo oya siraba firimu amukubye uyo amukubye. Firimu tozirabirako ddala. Siraba firimu, siraba bya kijega bya bulimba. So kakati n'olw'ensonga eyo abantu bano waba wagidde okukola kye bakoze Bishop Kazimba Mugalu, violence nedda ssebo. Violence ssebo nga weesimi ne violence yo. Tokyusa bintu bino. Anti gwogambye violence nange nenkwebaza nga weesimi ne violence yo. Abaana bali mu America bali mu bulumi. Abaana bali mu America basula mpewo. Abaana bali mu America be baweerera bannaabwe. Abaana bali mu America be bazimbye ennyumba z'abakadde baabwe. Abaana bali mu America bali mu bulumi nga ggwe ozunga n'amaganduula go. Owulidde waliko yogedde ebitasaana bakwanirize, wabadde oga yagenze mbaweewe. America jju n'ensi endala jju. Bannayuganda bali mu America jju. Twabasiimye nnyo, twasiimidde ddala. Yabadde asaanamu ne kibooko. Yabadde asaanamu kibooko n'egganduula eryo. N'osooka olimwambula bw'omukubiramu n'egganduula, kibooko tezituuka.
ziyinza okukoma ku luganduula byogere bigenda ku musajja wa Katonda Kazimba Mugalu eyabadde asaana mu kibooko. Mwami Kazimba Mugalu wabadde osaana kibooko. hakola disikire yima Nze Isima Lubega. Mwami Kazimba Mugalu yabadde asaana mu kibooko. ese bigenda ku musajja wa Katonda musajja wa Katonda waawa. Musajja wa Katonda babwaki uwena mirembe abena mirembe tubasaba mutuweyo bishop omulala. Sebo namirembe nkakatako. Bani abena mirembe on the behalf obamu ekakatako etyango oli musiraamu gwe Isima Lubega. Waliwo ekika ekyali mu maddiini mala mwewamu muli bakatoliki mwekka. Sebo mu kika kyaffe naye abaprotestant niyo n'abakatoliki. Kati nsabira kuba famire yange. Bana abena mirembe mutuyambe. Kazimba Mugalu mumuwumuze. Mumuze Kazimba Mugalu ng'obudde bukyali. Balina n'erinnya lye bamuyita ku TikTok. Sima Kazimbaani. naye bino bigenda kukoma wa ebikolwa bifaananako bwe biti. Ebikolwa bye biki? kati nga kye bakoze Kazimba Mugalu Ate ekyo kyabadde kikolwa. Babadde bamwaniriza. Ekyo vola nfukamidde n'embeebaza. Twasimye nnyo bannayuganda bali mu Amerika. Yewali Medi Nsereko Sebuliba, Maria Mujita, Selector William ali eyo, Selector William oli eyo, Sekamata ali eyo, Sekamato Patrick Mujiuka, Sise za Lwango. Nino omusajja bamuyita Dani yakolanga mu passport yasooka n'okumpa passport yange. Dani musajja mu kyoli. Dani tweyanzizza nnyo. Ninayo ne munnamawulire Juliet Kaketo. Juliet Kaketo tweyanzizza nnyo. Oyo mulamu wange. Ninayo ne mwami Kaketo tweyanzizza nnyo buli ali mu Amerika. America Jew. Medi Nsereko Sebuliba tweyanzizza nnyo. Maria Mujita tweyanzizza nnyo. Patuyuko Mujiuka tweyanzizza nnyo. Gule Sekamate tweyanzizza nnyo. Kapale yavaayo. Kapale si yawasa ekikadde. Bayawukana. Oddangayo n'ozongera mu Amerika. Olidde. Kale kakati tugenze okujja wali wano oyogerera Mwami Mpuuga ti Mwami Mpuuga nga tolabika ng'obuze vaayo ku nsonga oyogere President Kyagulanyi waatali kakati mwagamba wano amanyi mulina mayitirivu yavudde yagana kutwala Mwami Museveni yamutute mu kooti ku nsonga za byakulonda ng'agamba obuguma tebakozesebwa bulungi amajja okwenyigira mu byokulonda n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Mwami Mpuuga yazenga mukambwe. Mbadde nsaba famire ya Mwami Mpuuga oba mufuneyo ebijegere mumusibireko ewaka. Mpuuga ajja kweyambula engoye. Mpuuga mumanyi. Mpuuga ajja kweyambula engoye. Mpuuga yasanga mu byabufuzi. Mpuuga ate amaanyi gonna waayigamalidde mu ddaayiwo n'odayinga nviiri ze. Kimenyewo. Mpuuga adayinga enviiri. Musango. Si musango naye omusajja kati bw'anaava mu nviiri ng'afuuka bya Michael Jackson sajjale ya nnyindo. Ulidde ayinza n'okukola sajjale y'ekyenyi. Abantu batandikiriza bwe batyo. Michael Jackson teyatandikira ku nnyindo. Okutwala petitioni mu kooti nga afuna kitooka ebikonda ne gavumenti buzibu ki? Kati oddire omuntu ayasemba mu Uganda yasembawo abantu 88 n'abulwayo wadde omulema. Bano abo abasajja balya mmere ki? Gwe wasemba mu Uganda kati agenda kuvunaana ki? Wasembawo abantu 88 n'obulwayo wadde omulema kati agenda kuvunaana ki? Ate Mpuuga gyakamwako okwogera ku Bobi Wine. Gwe dayinga nviirizo nyonya kika kya ddaayi oba otandika n'okweyerusa weeyeruse. Kuba Mpuuga era mulaba atandise okweyerusa alimu akeeruyeru. Kala ye. Kala ye.
Mpuuga afaanana bwatyo kuva dda gwe wakamulaba. Nze Mpuuga mulabidde ebbanga. Kati Mpuuga amaanyi gonna wulidde gamanyire mu kudaayinga nviiri zo nakweyerusa Caroline. Wulidde kati gwe omuntu eyasemba ate bannayuganda boononye natunulidde n'ebijega bye. Kino kimukaaku kyesimbawo erubaga kyafuna obulu 13 nga nakyo kize n'omutwe omunene. Natunulidde Mabike obufumbo bwamulema. Kibadde kyetaagisa. Mabike obufumbo bwamulema si mufumbo. Alina n'essomero ne ligwa. Yeesibye Machinje West. Machinje West ya nnyina. Nalabye ne kino Kirubowa ekisinga obumpi mu nsi. Kimpi ng'obulamu bw'ensi. Lubowa si kimpi. Obumpi musango. Nakyo kyayimpawala nnyo. Program America kanyimalirize wano. Toyanza nnyo toyanzeege. Ekyo kyankanga. Oli bwagamba kati gwe oli bwagamba nti kijjofule ekya bode abaakuvumye tolina bode. Era nze bwe ŋŋamba nabadde n'ekivubuka kino eky'embuzi mu Yugi kijjofule ekya bode. Mbuzi kuvumye tolina kibode. Musajja gayamba obumpi. Tekibode kitekinyuma. Kimpi Kirubowa nkimanyi. Kimpi Juni. Ekyo kyakeesemba emirundi 14 nga kyekisemba. Nalabye ne kano Kaida Nakuya konna katoniwanga obulamu bw'ensi. Wulidde konna kalingaake balyako emmere nemwe temuswalako. Kati nze Mpuuga ne bwe mba nali mu kibiina ki akyampita ku byagwa ku ADF n'enzijya. Mulya mmere ki? Nabire byonna bizolo bye bimawube ebi. Nedda. Baba Yisima. Program tugimaliriza wano. Mbadde nsaba. Ng'osabaani? Nsaba ggwe. Kati bali obayitootya? Sina bwe mbayita. Ne program tugimalirize wano. Ati olabi okakkanire ku busungu olina bungi. Sina busungu n'akamu. Naye nze omuntu bw'akola ebyekisiru abayamalika be bakoze ebyamagezi si bebaziza. Abali mu Amerika ba Patrick Mujuka ba Medi Nsereko Sebuliba wulidde ba Sise Zalwango si bebaziza. Gompita weewe bulijjo oba nkufaananiramu oluweewe. Naye baddaga. Kati nze tusobola kuddira wali oyinza ogamba bambi yali accidenti bola lya ssente eryabatwala kuba buli yayesimba mu kibiina kya Mpuuga baamukubiranga ebipande ne miliyoni 15 ze babawanga. Naye kati bakuwadde ki? Mugambe ndi mulwadde nabivaamu. Ekibiina kye kyasemba nga ayita press conference nga kiweewe kijja. Nalabye kano Kasibante omuli w'embizi. Kasibante tali ambizi. Ati simanyi naye akumira kasalamu awo. Kasibante omumanyi nnyo. Kasibante we Mayungwe. Kasibante mumanyi nnyo. Muli wa mbizi. Emugezeza n'ebitama. Musajja mulimi wa mmwanyi. Ezaani zeneza najisi. Wulidde Kasibante muli wa mbizi yajja ku bwa mmeeya. Banaabasiru atuuziza abantu e Busega. Musiibye mutya bannyabo ne bassebo. Amawulire gaagano gagenda basomera Kasibante Moses. Kasibante yawangudde dda. Yatutedde obwa mmeeya yafuna obulu 3 mu Lubaga yonna. Abo abasajja oba balya mmere ki? Bwali 3 Okasa bwali 3 Kasibante amawulire gaagano naye ng'obulu bwali 3 bwali 3 Yesemba. Wanika omukono ngu olayiro gandi bwali 3 bwali 3 Gaze isi malubega y'ekibibyo ndayira mu Katonda mukulu. Kali bwali 3 Atozeza abantu buli we yakubanga amawulire gaagano gagenda basomerwa ku leediyo y'obwajjajja CBS FM gagenda basomerwa Kasibante Moses
era bannalubaga basazeewo bagakulonda mu Kasibante Moses era banensi n'ensi yali omukomi w'omulabako agenda kuba meya naye nangali yali mmotoka ne Kasibante yalowooza we yasomeranga amawulire ensi ekyamwagala Kasibante genda olya ebibizi byo ekyo nagambye tetukyogera ate tagirya genda kukisalamu ng'osalamu kinkwatako Kasibante genda olya embizizo olidde ate nze Mpuuga saamunenyeza nnyo kuba Mpuuga ali ku ttaamu egenda ssente baamuwa mpitirivu ez'okkuba Kyagulanyi ani yazimuwa gavumenti kati obudde bumuwedde nasandezesa okuwa Mpuuga okuba gavumenti okuba kya NUP Mpuuga yajjawa ssente buli mbaka we yamuwanga milioni 15 Mpuuga akolawa Mpuuga yasinga milioni 15 ate abala yabawanga 3 kati Mpuuga ali accountability nenye bw'onookola accountability sente bajja zikubanja gavumenti ene banga mukazi mukadde omukazi omukadde bw'ojja naye mu Power King eyagala DJ wa Power King ateekeko omubali muzine mwenna Power King olutuukawo nti Power King musituke mu bitebe bya Power King ebyo ebinyirira ng'ebinya muzine ulidde n'omukadde agadijje nti era mu akayimba nkaguza emitwalo 3 abaali bandaba abaali bampita omukadde mujje mundabe abaali bampita omukadde mujje mundabe bw'ofuluma mu Power King tayagala mukwatako ayagala y'abaasookayo eri kati ne gavumenti eno kyekola Bampuuga kati egenda bakunamya paka mu kisenge ate sente zaabwe bazaagala kati waliwo edda wabangayo nsangi gw'olidde ensangi baaba sinalya nsangi sebbutobuto emabega yalidde ensangi kati ensangi asaba akanyebwake kati Mpuuga accountability muli bubi sente ze twakuwa okuba Kyagulanyi nga Kyagulanyi alemeddewo za sente zaffe kati ebyo byonna natutte emisango mu kkooti akendeeza accountability yeri mu kukendeezebwa essaawa zino kyova olaba Mpuuga tasobola kuva kazindaalo nga tayogedde ku Kyagulanyi kuba kye baamugamba yajja kusaanyawo Kyagulanyi yajja kuba Kyagulanyi naye gwe walya ssente za nsangi toba nazo owaaye otwogerera essaawa zino twagala okuyozaayoza Engineer Jocelyn Lwakakooko yamaze dda okuba nga bamulangirira ku kyobwa acting manager managing director wa Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL yamaze dda okukyefunira awo era kati emirimu agenda gikwasaganya bukwakku era ng'ono yamaze dda okuba nga ensonga zikwasaganya yazze mu kifo kya Paul Mwesigwa abaddewo nga managing director olw'emirimu tutambula bulungi mu kitongole ky'amasannyalaze kati ne bamusikiza omukyala Jocelyn Lwakakooko ekibi gavumenti eno bwe yali ejja mu buyinza yajja kusaanyawo busiraamu kikwataganira wa n'ebyamasannyalaze nzija gavumenti yajja kusaanyawo busiraamu na Buganda kakyekuba na Banankole bambi si buli munankole yenna nti ali bulungi Abanankole bangi nnyo bafaanana nga nze Abanankole bangi nnyo bali bubi naye kati gavumenti noddira kazini wa mukyala pulezidenti eno gavumenti emirimu egiwa famire ne tegiwa Banankole era nze obwedda ndaba abaana ku TikTok tukoye Abanankole kati emirimu mu Uganda gy'Abanankole nedda bannange si gy'Abanankole n'Abanankole bangi bali bubi emirimu gya famire emu
n'abanankole bangi bali bubi, n'abanankole bangi basula njala, n'abanankole bangi baagala buyambi, n'emirimu gyafuuka gya famire emu. Era bane tulwane bulwanyi tujje famire emu mu buyinza, nonti banankole, nonti bakiga, nonti baki, ne twaga kujja famire emu. Ekizibu kya famire emu. Nimuli munabala bakola mu gavumenti nga si ba famire. Ngani? Katugambe Prime Minister. Prime Minister. Prime Minister munjijukiza. Jessica Alupo, Vice President. Owekitiibwa Prime Minister nkuloopera. Oba okinamu omukono nsonyiwa, oba tokinamu omukono watuswazizza nnyo. Olina ennyumba eri Kasubi Katale ku kikubo ekigenda ku Register. Ennyumba nkadde nnungi nnyo, ennyumba ya mizigo 12 n'ennyumba terina toilet. Abantu bwe tebalina we bapama. Nga ennyumba yaani? Ya Prime Minister Nabbanja. Eri Kasubi? Eri Kasubi era bw'ogenda we bakuwa simu ya Prime Minister. Ne juzi twakubye ku simu yo, omuyambi wo n'atukwata n'agamba oli London. Ne nkuweereza message tewagizeemu. Naye abantu balina we bapama. Serious note. Twabaddeyo. Ennyumba eri Kasubi ku kikubo ekigenda ku Register. Abagisulako tebalina we bapama. Bagamba nti ya Prime Minister oba bamuwaayiriza. Nedda twakubine ku simu ye. Era bw'ojja wali bo bagamba ennyumba ya Prime Minister. Balina okuba n'ennyumba ya Prime Minister olina okuba woopama. Olina okuba ne woofuka. Ojja kulwaza ekyalo. Prime Minister ennyumba eri Kasubi ya mizigo 12. Naye abagisulamu bali arrogant. Wabawe ennamba zo era be bazituwadde nga ddala za Prime Minister. Abazisulamu tebalina we bapama. Ennyumba tebalina we bapama. Bo bw'obagamba nti ffe ennyumba ya Prime Minister. Baleka bamuwaayiriza. Be batuwadde n'ennamba ze nga ntuufu. Anti omuntu nsobera n'ennamba y'omuntu. Nemba nga ngamba nti oba ekintu kikye naye ng'ate kyenjogera si kituufu. Ne bwe nakubye ku nnamba ya Prime Minister yabadde London, omuyambi we n'aŋŋamba Prime Minister ali London, ne ngenda mugamba ne muweereza ne WhatsApp ku simu yange. Kubanga abantu bawaayiriza nnyo naddala. Kubanga abantu bagala okukozesa olusa amaanyi ago okwagala okugamba nti katugende nti ya Prime Minister mumusobole okubaleka. Prime Minister tuyambe ennyumba yo nga bw'oli Nabbanja Majegere osooka ogisimireko toilet. Naye abantu bo tebalina we bapama. Isiba. Ennyumba sooka onoonyereze. Olyoka omenye nti ddala ya Prime Minister. Ne LC. LC bagiyita Kasubi Zone 4. Bankakasizza ky'ennyumba ya Prime Minister. N'ennyumba terina toilet. Abantu balina we bapama. Ate abantu bali arrogant nnyo. Bamalala nnyo. Kati utuva wano tugende wa chairman. Ayingero tukakasa. Tugende wo. Nze mba ne bwino. Ne chairman agenda kwogera. Ne nyumba njikutwaleko gikuba ekifaananyi. Eri kumpi nnyo wano. Oba ogiwaayiriza nga si yiye. Okusinziza ku information gye nakoze. Ennyumba ya Misafiri. Lobina Nabbanja. Oba ya muganda wa Musafiri. Omanyi nabyo byawukana. Ayinza okubeera nga oluusi oba amwinako akakwate naye nga si ye butereevu. Nabbanja muno mu Kasubi alinamu ennyumba eziwera 5. Naye zo akuba zirabika bulungi. Eno yokka yerabika obubi. Ndowooza agula ebiyumba ebikadde n'addaabiriza. Naye Prime Minister tukusaba olw'ekitiibwa kyo. Sooka osimire abapangisa bo toilet. Ennyumba yo terina toilet. Abantu balina we bapama. Ate abantu bamalala nnyo bakozesa erinnya lyo. Ffe ennyumba ya Prime Minister. Ekyokuba n'ennyumba nga ya Prime Minister abantu bateekwa okuba we bapama. Lw'ekyalo kijja kulwala. Abantu balina toilet, tebalina we banaabira, tebalina we bapama, basulako 12. Ogwo mulanga ngukubidde Prime Minister. Nakubye essimu yo omuyambi wo mukyala muwala. N'agikwata nanga Prime Minister ali mu lukiiko tuli London. N'empeereza ne gundi yange lwakuba nagigyemu. Obuddemu mukubireko wano. Kanzire mukubireko wano. Mukubireko.
mukubire ko prime minister kubanga kakati twetaaga okumanya ekituufu tuyinza okubeera wano ne twogera naye nga bamuwaayiriza ng'ennyumba sizize kanzire mukubireko wano wanange kyenasoose okuba tisimanyi tikyamani asobola okuga nti zize nga size nafunye bwino wena ennyumba zize yiino prime minister iye namba nagikubako ekituufu prime minister Robinah Nabbanja tekene mulawude kubanga iye evuga kubanga nga tetugiwulira wano kubanga iri mu lawudi naye bannange si byangu n'akatono kati bo bagamba nti ennyumba zize ennyumba ziri mmeka ennyumba nene nzimba nkadde naye eriko abantu 12 naye tebalina we bapama kati bo bebakwadde enamba ye bebampadde n'enamba nange mbadde njirina era oli wagimpadde nenjikubako nga yo yennyini gyewateekamu iye agiggyeko kali bizi kamuddemu olabe abaggyeko ale kali bizi ali mu mirimu gya gavumenti kale katusabe naye kakati tubadde tukyayozaayoza omukyala Lukakooko kuba nti nno kubanga ekitongole ky'amasannyalaze kino kuva UEDCL bwe yajja amasannyalaze gadde tigatambula bulungi agali on and off ndowooza kikyaviiriddeko okubeera nga kiteeka okuba ekyaviiriddeko okubeera nga omukulu Paul Mwesigwa awummuzibwa ebbali ate mukyala Lukakooko asobola okutwala emirimu takutte olwo olujoogo buli munnayuganda yalwana ekitongole ng'ekyo kyagane mukiwa omuntu naye mmwe abataswalako mwafaaki ebitongole byonna emirimu egy'ebbeeyi mugitadde mu famire yammwe muweeko abala nze omunankole tannuma nga bamuwadde omulimu wammanyi munnayuganda nze ate munnalwanda yannuma nga bamuwadde omulimu n'olwokuba nga munyarwanda naye nga mutuuze ate mutuuze waabwe n'ofuga mu nsi bbiri kati gashumba nnuma alina ensi ye lwaki yesiba eno nze omunankole tannumako omukiga tannumako omutolo tannumako ne emirimu gya wano gyafuuka gya famire baluganda bakona ba mikwano ate n'amasannyalaze ago ge baatugambye mpozi kye baakendeezaako kwe kuwemula okuwemula kutya tomanyi ab'amasannyalaze nga basimba emiti leeta teekayo sindika wano mpozi kye baakendeezaamu kwe kuwemula n'amasannyalaze tegakendeerangamu amasannyalaze ago gavaako buli budde amasannyalaze ago ne bwomala emyezi 3 nga tegaliiko gadda bbiru erinnye amasannyalaze ago manafu kamala buli abalina bizinesi ennene balina genereeta tebamalaako nago bakendeeza mu kuwemula kwokka okuwemula kukyagenda mu maaso naye kutonotono tekulinga okwemabega eri tekulinganga okwemabega kati amasannyalaze ge bakyusizaamu abantu kiki kye batuyambyemu katumalirize sho waliwo ensonga yo nesigaddeyo mama fiina mu bufunze mama fiina SB4 yewukanye ne Nalongo we bwe bayawukanye abantu batandise kugamba ate mama fiina ate yatta obufumbo bwabwe abutta atya ng'oli bamaze ebbanga ddene ngonakologana ne mama fiina nga mukwano gwe nga bakola emirimu gyabwe ate nga n'omukyala era bulijjo waali naye mpulira bonna bekwasa mama fiina n'omukazi yennyini naye yekwasa mama fiina mukyala SB4 mama fiina omumanyi mumanyi omumanyi ngaani nga mama fiina omulugu omusamize mama fiina nakubanga naye amasimu ku zireediyo era ye mukyala gwe twasooka okukuba naye leediyo koola
Mama Sfina omukyalo omukubi w'amasimu nakubanga naye amasimu ku zireediyo n'obuzibu bwonna Mama Fina kyekizibu. Mama Fina lwaki oli kizibu? Tosobola kusanga bali mu laavu yaabwe gwe n'osalawo obayamba abawuulu tebabaddeeyo waliyambye abawuulu. Naye tosobola kuddira nti gwe oli saabayambi olina abayambi ate ojja oyambe abali mu bufumbo bwe ate ne SB4 naye mukyamu engeri gyatijjisa Mama Fina, engeri gy'awaana Mama Fina. SB4 leka naye kulaga nti oli wa layisi nnyo. SB4 bw'atuuka ku Mama Fina abanga oba atendereza aki amuwaana okkamala amusukulumya okkamala amukola ki. SB4 naawe olina amaalo. Omuntu omufumbo teri asinga mukyalawo kitiibwa n'amaanyi. Teri omuntu yenna omuntu omufumbo amaanyi gonna ebyokuwaana waana mukyalawo. Ne Mama Fina gwamusinga abawulu be basinga obungi mu Uganda. Lwaki yalumbamu kapo ey'abafumbo? Anti yasobola omukozesa gweraso okola naye emirimu kubanga SB4 amawulire ate Mama Fina amawulire ageetaaga. Anti waliwo ebikugukira kati Mama Fina mukyala mukulu. Waliwo ebikugwira nomanya bwe nayingira bali baana bato bakagenda mu bufumbo bwabwe. Gwe lwaki ofuuka abayambe ennyo? Abo beesonyiwa bayambeko omulundi gumu okite. Yafuukanga Bayibuli bwega nti bwe byali bwe biribeera emirembe n'emirembe. Ensi ejjudde bawuulu lwetayamba bawuulu. Lwaki onyonya bafumbo? Mama Fina kyekizibu. Eraga amaka ga Mama Fina amaka ga SB gafudde lwa Mama Fina. Ni Mama Fina mufumbo alina omwami we. Omufumbo tayoya, omufumbo takyusaako. Gwe lwakuba gunje ne mukyala wagiraba gwe tokyusaako. Sikyusa. Kati otiira bwerere omukazi sina kyenkyusa ssebo. Anti omukazi wamuteeka ku gundiyo aba abiraba. Ne bwe kitaba ekyo sina kyenkyusa ssebo. Sina kyokyusa. Nene emmere emu enyiwa. Nze tennyiwa. Tekunyiwa. Tetuli mu kkanisa totya. Kubanga nfumbe bulungi mbobevu. Katubaliriza sho tweyanziza ja tweyanzege tubagaliza kaseera akalungi. Mbadde nsaba Mama Fina SB4 mufeeko kyomuyambyeko kimala. Bali balekera obufumbo bwabwe nga ne bw'oyagala obufumbo bwo ne Taylor bw'ayagala omwami we. Tewajja mu nsi kwawukanya bali. Yamba abawuulu. Bw'oba abawuulu bakubuze nze nina lisiti y'abawuulu nze mbakuwa bayambe. Ne bambi bali baleke bali baleke obufumbo bwabwe bubeerewo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege tubagaliza kaseera akalungi. Akasembayo Executive Director wa KCCA ne Dr. Sarah Zalwango baataddewo system baagala kutandika mu Kampala kasasiro w'ebicupa abeere yekka, obuveera abeere yekka, avunda abeere yekka. Banne emisomo egyo gigenda mu Kampala buli wamu wonna wonna. Kasasiro mukume nga kalira ka mwana. Tomansamansa kasasiro, totambulira muddo. Ate ne Executive Director tukwebaza byonna byokoze olw'ekibuga. Ne Dr. Sarah Zalwango. Ne bannakampala mugondera amateeka g'ekibuga. Kuba fayini za KCC nzibu nnyo. Ate kooti ya KCC etuulirawo. Ate kooti ya KCC tesonyiwa. Ate ekibuga kirina okubeeramu amateeka. N'olwekyo bane mubeere bwegendereza muwulire amateeka g'ekibuga. Totambulira muddo, tomansamansa kasasiro n'ebirala. Poza akasembayo ka Awaledi Parent and Primary School Luweero. Tukyawandiika abaana. Awaledi Parents Nursery and Primary School Luweero gye tuli mu bujjuvu. Buli mwana yenna tumwetaaga mu Awaledi Nursery and Primary School Luweero. Amiina. Kale Geoffrey Mayanja yenze weeraba.
Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge. Enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala. Era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo. Bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa. Ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari kunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinso oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga.